ku Kyaggwe TV kwoli nkwaniriza gwe munnange yonna gy'osinziira okutulabira amaze okusubscribinga neyanziza neyanzeege naawe atannaba kikole nyiga mu subscribe osobola n'okunyiga mu kadaako akali awo n'obeera ng'ofunanga butereevu byonna bye tuba tukutuusizzaako. Kyaggwe TV eri mu ngalo zo, eri awo ku mmeeza yo, eri mu ofiisi, buli w'obeera ogirina, eri ku ssimu yo, teekako data ogende ku YouTube osubscribinge ojja kuba otufuna butereevu. Tuline ku www.kyaggwetv.com ne social media platforms endala osobola okutufuna. Program Labuka leero gye nkuleetedde nze Nayiga Dora omwanjuzi wa program eno. Nga bwe nakugamba nti program Labuka ebeera ekuleetera abantu ne bakunyumiza ku ebyo bye bayiseemu ebibalumizza omutima oba ebibasanyusizza naye mu ngeri ey'okulabula. Bwe tubadde tukola tukuleetedde abawala abagenda ebuwalabu ne bakunyumiza emboozi yaabwe naye mu ngeri ey'okulabula. Leero tukyusizza mu buufu, tugenda kukwata ku mukwano ne amaka. Omufumbo yonna gy'oli bino bigenda kuba bikwatako butereevu. Atannafumbirwa nawe weetereze tutandike emboozi. Bw'obeera nga ogoberera amawulire tewayitawo olunaku lumu nga disitulikiti y'e Kayunga teriimu mu mawulire naye nga amaziga gakulukuta okwejjusa kungi mbeera ya byabufumbo ya mukwano na ttaka. Olwaleero tutanduludde ku bigere ne tugenda mu disitulikiti y'e Kayunga mu Town Council y'e Kitimbwa. Eno nno tuli ku kyalo ky'Ekyetume ew'omukyala Ndibasa Saafiina agenda okunyumiza obulumi oba oliawo n'okunyumirwa bye yayitamu ng'ali mu bufumbo ekyamuviirako n'okubuvaamu n'anoba ne yeeyombekera amakanda n'agasimba wano Ekyetume mu Town Council y'e Kitimbwa mu Bugerere. Nze Nayiga Dora, subscribinga tutandike emboozi mu kutuuseeko. Dine mukyala Ndibasa Saafiina agenda kuba atunyumiza emboozi ye ey'ennaku gye yalabira mu bufumbo ate amala atunyumize n'obwannakiyombekedde engeri gy'abusanzeemu. Tuli mu disitulikiti y'e Kayunga mu Town Council y'e Kitimbwa. Era gano golaba ge maka ge buno bwe buliri bwe bwasulako ate wali esayidi endala kusulako maama we. Abeera n'abaana bameka? Bana. Abeera n'abaana bana era ng'ennyumba eno agipangisa angambye agipangisa omutwalo gumu naye tugenda kunyumya tulabe obulamu bwe obw'obufumbo bwe yategeezezza nti bwali bwa nnaku maziga nakukaaba. Disitulikiti y'e Kayunga eno yeegulidde linnya mu kuleeta amawulire agakwasa ennaku agalimu okwejjusa. Ffe tuvuddeyo ne programu Labuka ne Dora wano ku Kyaggwe TV tusobole okukuyambako obutya bw'oyinza okutambuza obulamu mu mbeera yonna ne weeba ya bufumbo naye nga tewejjusizza. Genda mubatuusaako subscribinga programu Labuka. Mukyala Ndibasa nsanyusa okulaba. Wendi. Oli otya nnyabwe? Ndi nnyabo. Weebale kutukyazaako. Mwebale kujja, mwebale kunjagala, mwebale kunumirwa. Kale nnyabo. Nyanziza mu kulika ekkubo. Nga nkulaba omyusa emaaso. Si bulungi.
kyogamba kuba nagambye ndikyaza abagenyi ne mpulira okuva eri mabega gye natandikira ng'ate mpulira bulinga oba nakabufuna. Ogenda kubuuzaako ku bakulaba ku Kyagwe TV oba bulyeko ne kumanyako? Amanya gange nsanyusa okubawulizaako. Amanya gange nze ndi Bassa Safina nga ntudde wano eno Ekyetume mu Town Council y'Ekitimbwa. Okola ki wano? Wano mulimu gwe nkolawo nnima n'empakasa nenkubako bupaani okwebesaawo ng'omukazi ogula omunyu bano okusoma bano okwambala n'obulwadde ne mukadde wange oyo n'okumulabirira. Ne mama gwamulabirira? Kubanga sirina muntu yena mama yanzaala omu nga nze. Obufumbo bwange nabufumbirwa 93. Walina emyaka emeka? Nalina emyaka 15. Ate omwami woba toweerabiddeyo n'emyaka emeka? Omwami yali ng'awezaamu oba 5 oba yali mukulu oba 4. Bamukulabira oba yakukwana n'okensa? Ezibu yansi. Bamukulabira bulabizi? Kubanga twali era bakumpi na kumpi naye tata wange omuto eyandeetera obuzibu obwo. So kumbuulire bakuzaalawo? Banzaala Gadumire Butambala mu disitulikiti y'e Kaliro. Bazadde bo be baani? Muzadde wange yafa. Taata wo bali bamuyitani? Bali bamuyita Weggulo. Ate maama? Maama wange ye Mary Kawala. Kati myaka 15 wali tosoma? Nali sisoma. Kati baali bangabya nga ndi wajjajja. Kati enafa wajjajja nenkomawo. Mbeera yali ewaka nga tenzikiriza kutuulawo. Era bwe ntyo. Wasomako? Era saasoma kubanga nakoma Mpishiri. Nakoma Mpishiri ey'e Kaliro? Ye nasomera wajjajja Buwala. Bayitayo Lulyambuzi. Kaakati ani yatandika okuleetera ekirowoozo ky'okufumbirwa? Nti wakanga obuuza abamuzaddewo nga taata n'omubuuza takuddamu. Okumubuuza kuba wasiibye taata wasize taata nga gamba ogenda okole ki ofumbirwe okuze wano waka okolawo ki ng'akukyayola obutafumbirwa. Ate maama nga ye tayagala nti nga bakyagana ne taata kuba amukaka abaana be bagende bakole ki bafumbirwe. Era muganda wange naye yafumbirwa myaka 12 nga taliiko na mabeere ali muto. Ye gyali mulamu muganda we? Akyaliyo mu bufumbo bwe yafumbirwa? Iye mu bufumbo bwe yagenda myaka 12? Bwe yasookeramu emyaka 12 yavaayo n'azaalayo abaana 3 n'avaayo kuba musajja yali mukulu ng'alimu n'envu bamugabayo na bugabi. Iye n'avaayo then n'afuna omusajja omulala era waawangaalidde paka n'olwaleero. Kati ani akuleetera okufumbirwa kuleetera omusajja? Kati nali ewaka taata wange omuto ne mama n'agambako n'agamba mwana wange oyo akyali muto. Taata n'agamba akyali muto atya agenda akole ki afumbirwe. Omusajja oyo musajja mukulu ng'alina amawembe. Amawembe kyo ki? Oba omusawo Omuganda. Gwe wafumbirwa? Gwe nafumbirwa. Ani amuleeta? Twali ba ku kyalo. Kati ngamba taata wange omuto oli omusajja yagenda taata wange omuto ne bozegerezeganya nti mpa omuwala oyo. Kati nasalawo ogaana ne bigaana era nange nenzikiriza nenkola ki. Omusajja ono teyalina bakyala balala abakulu? Omusajja yalina omukyala omu omukulu gwe wasanga mu maka ago? Ze banzijjawo ne bantwala wanazaala wange yali yanoba. Kati nga tonnamufumbirwa wali obaddeko okwo n'omulenzi ne boyfriend ng'omanyi ebyokubeera n'abasajja? Nange bwe natuuka natya nnyo nali simanyi. Natya nnyo omusajja nga simanyi. Nga tomanyi kyakukola? Omusajja n'ayambula engoye n'azijjamu. Lindako katono. Kaakati ng'ogenda ofumbirwa omusajja ono yajja okukyala ewaka oba okwanjula oba yaleetayo ku bintu? Omusajja oyo bazadde be bajja. Bazadde b'omusajja? Ne bansaba. Baleetayo ku bintu? Ne bagamba tuweeyo. Omusajja oyo baatwala siringi 9 nti mbuzi y'omunnyu. Ne bagamba ebirala tugenda bireeta nga ng'omuwala akoze ki agenze. Embuzi y'omunnyu yeki? Anti ewaffe basala ente ne batoola n'embuzi eyo. Bwe embuzi eyo yetegeeza nti kati omuwala akuze agenda kufumbirwa bano balyenga naffe eri gye tutwala nga tugenda okola ki okulya. Kaakati abazadde ne bajja ne bakutwala bakutuusizaawo. Kati bwe bajja musajja oyo
nga bano baagala emaali bambye obuto kibi abazadde nga baagala emaali musajja n'angamba bbe ffe tugende nange bwe ntyo bwe nagenda n'oyo omusajja bwe natwali tugenda nkuba yatukuba mu kkubo bwe natuuka ewaka omusajja wantutte tetulina kyakusulako nyazaala wange n'agira akawempe kaali kalupaali nga bwe bajjako obwo olugoye lunalindina nagenda nga ndi mu periodi era nga lutobye lwenyiri olwo twebako okwo ku kawempe era nina ebika n'olugoye olwo webaka n'omusajja ye nebikola olugoye tewatya wallahi mazima njogera mu maaso ga Katonda bwe ntyo nembeeraawo ngamba tewatya okusula naye anti nali mu period twasula nti nga naye talina wakusula netusula awo n'olugoye lwange nenkeera enkya nenyambala obusikati bwe nalina nendoozaamu nekibeeranga kyebiko kati ng'omutima owulira otya ng'omusajja naawe omwagaddemu otandise omwagalamu oba ng'oli mu bunkenke kati taata bwe yamunjagaliza nange namwagala era netugenda netubeera eyo mu bufumbo twali mu mbeera mbi kati abwe wannazaala ovaawo ddi nembeerawo ng'omugenyi bw'akyala tugira ekiro netugenda netukabala olusenke oba netusala essanja netwebakako nga yagula akabulangiti kano akatono omusajja wagira eno webika ebigere eno omutwe tewebika nga kakomamu wagati then nga bwe tukyaza ffe twebika egomasi n'omwami n'olusenke oba lwetugize oba essanja netwebakako omugenyi netumuwa akawempe kali n'akabulangiti kano kati omusajja oyo ogambye yalina omukyalo mulala yabeeranga wano wa w'omugole oba yagendanga n'eri omukyalo nedda ku nnaku ezaabeerangawo ng'agenda eno n'agenda eri n'agenda mu kukola kwokwo kw'ekinansi then n'akola ki nakomawo kati omusajja ono wali tolaba nk'okulya abasajja byonna nga tomanyi kubeera na musajja mbeera ey'omukwano tewatya bwe yakugamba okubeera naye mu by'omukwano tewatya era nenkankana ng'aliko ki emizimu nga yeyamudde naye n'afukamira n'agamba nti oba mizimu gyewammwe nze ni musajja najja ewammwe nensaba ono omuwala temuntiisa akola ki kubeera naki n'omuwala ono naye nga nze nali ntya buti kyaliko nga nze nankankana nga ntya omusajja okuba engeri ginamulabamu nga engamba banange omusajja yabeerawo bati era we batyo yabeera nange yatya okunjuza yanfukira nga simanyi namazzi ego agaseerera ku bisambisambi nanvaako deni twagendanga mu mbeera eyo paka mpola paka we namanyira nenfuna olubuto era walifunira wannazaala nalifunira wannazaala nembeera n'omwami oyo nentuuka okuzaala nazaalira wannazaala katujje Kyagwa TV kwoli tutunuulira embeera ya mukyala Ndibasa Safina tuli kyetume mu town council y'Ekitimbwa mu district eye Kayunga. Program labuka genda ku YouTube subscribinga otambule naffe nze Dora tukyeyongerayo mu mboozi ya bufumbo ya mukwano maka mukyala Ndibasa kakati ozadde omwana asooka era tonava wannazaala wendi wenazaala omwana oyo nali mu mbeera mbi ng'ennyumba enkuba ekiro sina yadde ettaala Ndibasa musula mu nyumba ya maama Nazaala oba akayumba kayumba kaliwo ak'essubi kaali ka muganda w'oyo omusajja mulamu wo nagenda okukola n'atulekerako ki akayumba ako kati ng'enkuba bwetoonya n'ebika bino ebipiira bino nina ebika bwe nti n'omwana nga muvaamu mwena mutuuya nnye olw'enkuba ebakuba bw'apama nange ng'olweggulo nzingazinga obukunta bwange nenteeka emiitwetwe nteeka emiitwetwe eyo saba Allah nsaasire mmaleyo empoozi eno sorry omukyala atunyumiza ebyamutuukako birumya omutima ate nga si yekka abituuseeko abakyala bangi bayita mu buzibu
gye bali ne mu kibuga eyo ne mu byalo eno bangi balina obuzibu bayitamu abamu tebaagala kubyogera naye ndi basaasazeewo ajje ashyaringako n'abawala abatannaba kufumbirwa naawe ali mu bufumbo ng'olina by'oyitamu osobola otukubira ku nnamba y'essimu eri awo noti 773 88743 bya bulumi naye agenda kuba bitunnyumiza kubanga yategedde nti alina okujja okulabula abatannaba kufumbirwa bwentyo bwe naguma nekuza omwana wange oyo asooka omuzaala mwaka ki omwana oyo namuzaala 9 mu 6 mwezi gwokusatu nga 15 olabye akaanako kali kalenzi oba kawala yali mulenzi n'osanyuka ng'ozadde akasika bwentyo omwami yasanyuka ng'omuzaalidde akaana naye ng'era omwana nga bwakaaba ekira nfulumya mu nyumba nangamba saagala mwana wo kunkaabira mufulume wabweru n'ofulume wabweru n'otuula ate wali okyali mugole nnazaala embeera yali etya era naye yali mbi ng'akuyisa maama yali ampisa bulungi n'embeera y'obwavu namusanga nga talina na lugoye maama ono teyagambako omwana we lwaki aleese omwana omuto yakwaniriza bulungi ng'omukyalo era nampa n'akabwempa ak'okwebakako kati maama ozadde omwana mulenzi kakati obulamu buli butya ebyokulya olima wali olima nali nima ndi mukazi mulimi nali nima ng'era bwe nti abantu babeera ewaka bangi era ku olwo nali nga nze nsa emmere gye tuli ewaka nga ndisa na mikono okugisa nga nsala akalo nensekulasekulamu nenkakaliriza n'emikono nenkawewa temuli muwogo nengenda kusa n'emikono nensa kati bwe nazaala ye nga sisobola era nali nfiiridde wa mu nyumba enjala kuba nali wakubo nga ntudde kuko wabweru nendaba enzikiza nga eva eri etambula nenkwata mu maaso netandika okwavula bwenti nenyingira wa mu nyumba muzaala wange nakomawo nengamba maama badde ngenda kufa ate ffe batugamba bwaffe abakenye tetulya akalaako oba okunywa buugi wakalo nga tetunaba mwana kuvaako ki ekirira wali okyali nakawere ali nkyali nakawere nosaakalo nga nsaakalaako kati nembeeraawo senga wange najja nangamba mwana wange mbeera eno nga mbi mpozi mwali ku kyalo ki twalina Bitende ekigulu mu district yawe district Iganga mu 96 ye nagamba mwana wange wandibadde buno obufumbo okola ki obuvaamu towezaamu baana abaana ku mbeera eyo singa yasanga bba wange nga nzadde nga ngulire sabbuuni ekitole ekyo kimu nga n'omwana talina lugoye singa naddayo naafuna obugoye ekaliro nandeetera obugoye obwo bw'omwana bwe ntyo singa twali mu mutala singa nangamba mwana wange ekyamagezi ofumbo buno bute musajja oyo yali taliiwo nga yagenda mu kukolako okwo nakomawo nali ndi awo ng'ekintu kingamba nti owaaye mukyala Mandwa koze wangi mukyalani Mandwa uyampita mukyala Mandwa omwami bamuyita Mandwa omusajja yalina nga musawo muganda ndeni ng'ekintu kingamba bwe kityo nti mwabala okunyumya ne senga yakugambye eki ng'owulya eddoboozi ye yakugambye mbuvaawo kubanga obonaabona nnyo naye tolina gy'ogenda n'otya okuvaawo nange nkyali mwana muto bambi nembeeraawo era nabeeraawo mu mbeera eyo omusajja omulala najja nagamba wazadde konzeye nti naye ennyumba eringa kiwongolo kya nnyana omwami n'omukyala mwebakawa konze nange namutunuulira bwe nti nga tolina kyamukolera kati muli ng'olowooza kyoyagala okudduka oddayo bazadde be mu bazadde bo ng'olowooza biki ebyakugjirangamu akakaseera nga ndowooza oba nzirayo neŋŋamba naye maama waffe yabonaabonera ewaffe naye maama yaguma ekitegeeza ne maama yabonaabonera ewa taata bwetyo yabonaabona bwatyo nange nenguma nti maama wange yabonaabona kankola ki kangume kakati omwana owookubiri natuula mwana nga talina nangozi yensobola akola ki nti oba mulereramu wenagiragiramu
nenkwata enkumbi nengenda netema ebikata omuntu nga mpakasa nenfuna engozi y'omwana bwentyo nemberawo omwana sooka ombulireko n'omukyala mujja yawulira nti baleeta omugole mwali kumpi na kumpi twali kumpi na kumpi teyajjanga nakusumbuwa nedda nedda nja kunyumiza emabega we tugenda bwentyo nenfuna olubuto olwokubiri era ku lwanazaala era nga ndi mu kusoomooza okwo bwentyo wengenda nga tusala oluguudo bwe tuti kwe tugenda amazzi nga nyambala akasikaati kakoma eno ebulawuzi ekoma wano olubuto ne lutambulirawo then waliwo olulala lwe bakuba endulu agamba abaana bakugenje mulabe mujje mulabe omukazi olubuto alutwalira awo lwaki teweesibanga ku busuuka buli bw'omwana nga n'abaana nabalereranga mu bukutukutu bwa bugoyegoye webuti nga nina akagozi ako kamu era maama yeyampa akasikaati ako kenali nyambadde iye kati omusajja nga ye ali wakola omusajja aliwo era nga ndaba agenda nakola nadde ewuwe era bwati najja nga buvunaanyizibwa ki bwakola ewaka biki byali akuguliranga ewaka banaye obanga ne mulamu wange ng'oluusi agenda n'aleeta sabbuuni oyo omulenzi omuvubuka omuto n'agamba yozaako ku ngoye ezo akasabbuuni akanaasigalawo katereke ogenda akola ki okukakozesanga okunaaba okunaaba olusaala omwana owokubiri salira waka bwenamuzaalira ewaka omwana oyo mu kukula kwe nga bw'alwala tobuulirako neiba nti era naye tuli wano twalwadde bulwadde bwatulumye akugamba oli munyumiza akuwa obuyambi omwami yakugamba nga yakugana okwogera ne banneiba teri tonyumya nti oba omwana yalwadde nogenda noleetaawo omululuuza noleeta ebbombo noleetaawo ogundi olumbugu nga ndukunya nduwa omwana oyo ani yakulagirira ebintu ebyo waliwo nazaala wange era mwenyini ge twazaala naye ayangamba genda oleeteko ebintu ebyo omuweeko okole ki olabe nazaala yakuyambako mu kuzaala baali babiri n'omukyala omulala etyo bwe twazaala kati omwana wakubiri omwana yasooka kati owokubiri era nembeeraawo mu mbeera ezo nga nze bantu bekukyalo baneegomba gamba omwana oyo gye yava ababe baafa naye nga twegomba nnyo okulaba ku maama we abaneiba abakazi ne bangamba ffe tulina batamanyi baffe bali jjinja eyo lwaki ddala tojja netukutwala netukutwala eyo n'ofumbira bali abalala nga balaba oli mu nnaku ne bagamba gwe togenda asobola oyo omukazi tasobola akola ki mirimu negwe mwana gwe ogenda akadiwiraawo ng'okolera nazaala nengamba nedda nze najja kufumbirwa era nina okola ki ndina okola kati ono omusajja ebbanga lyewamala naye yali yakunyumizaako mu byokusoma kwe yali yasomako ye omusajja yali kusinga yasoma luno oluzungu yasoma n'atuuka mu P5 mu Busiraamu yali seeka ye basooka n'okutiikira ng'amaliriza Qur'ani ate n'abeera musawo Muganda obusawo Buganda yali abukolera wa Nazaala wano oba woli omukyala mukulu ng'atambula mpaka eyo buli gye bamuyise naye ng'essabo lye liriwa ewaabwe wenyini nedda omukazi omukulu omukazi we omukulu bagye baali bamuzaala kati awamalawo bbanga ki oba wabeera mu bufumbo bwo bwonna ewannazaalawo awo naliyo nenzaalawo omwana owokubiri era naye namuzaalira waka nga simanyi ddwaliro kyeki nga takutwalako continental nedda nga tolinako musawo nze mwenyini natambulanga nengenda twalinga nga tugenda nerabido etwanyeranga ddagala nga ntambula nenfuna ne batusomesaako eyo nenkomawo paka era bwe nazaala omwana oyo nangamba munawulira tuddeyo ewaffe ani agamba omwami muddeyo wa ewa kitaawe kuba twali wa maama we gye yali kola ki gye yali afumbiddwa okay ne maama we yali yavaayo ewa taata w'omusajja n'afumbirwa omusajja omulala kati omusajja akooyewo wano bbaawo amutwala ono omwami yani amanya ge tata w'abaana tata wange ye nedda tata w'abaana ono wetwogerako tata w'abaana ye Magido akyali omulamu abeera alina waka okay kati Magido ani Byanjira abeera Iganga iye
kati bwe muvaawo ne tuddayo Kaliro wasezaalawo wasezaala wange muva Iganga ne tudda mu district Kaliro yakubulira ensonga lwaki awo anti yagamba wano si waffe ate eri wano tetulinaawo ttaka mukalu okutwalibwa omusajja omulala bawa maama ngali amuvuma namugamba ogenda kunyaga ttaka lyange wuye mwazadde n'omwana omulenzi mugenda nyaga waneeno ne tuddayo ne mugende wasezaala natuukira mu kayumba ke yanteekamu nga tekali mu luggi era kyali kiwempe bwekityo nga kyensiba waggulu neebaka ngera kasubi munnange nga ye yakola ki yagenda dda ani yagenda oyo mujja wange mujjawo oyo yali abeera wasezaala naye lwaki oba yegwe wamugobesa gwe omugole nedda tewabitegeerako nze saabitegeerako jukira nga nze n'omusajja mpiseeyo ki bw'atyo kati yagenda n'alekawo abaana aba babiri bona baali balenzi musajja bwe natuuka eyo nga yeebaka mu nnyumba ye n'abaana be nange neebaka mu nnyumba yange kati nga abaana bali luusi bapama ekiro we bapama ekiro najja muli n'akuyita n'ogenda n'onaza abaana abo n'obajjako bambi nga tetulina abaana ebibeebiika babipamyeko anjira ebisikaati byange bino nembiika abaana abo obukeera ku makya nenjira ebiroowa ebikoola by'ebiroowa webalenga ebyo byenjokeza tetulina yadde sabbuuni oyoza owamujja abaana abo kakati lwaki mwayite musula na mwami yakuwa nsonga ki nga yankyawira awo nga ngamba mukazi wange yagenda gwe tosobola na maka oli awo bwotyo oba oli mukyafu byonna nabibuuza mu kukula kwange maama yatuyigiriza yatukuza bulungi ng'ali mukazi muyonjo kubanga era mu kugenda musajja oyo twali nga twawula neki ettaka bwe tutyo nga mwawula mutya ettaka nga twali twawula n'agundi ebibanja otubeera n'omusajja oyo namusanga nga munaku naye mukazi we nga ku buli tebalina kye bateekako nga bagulirako bigoyegoye w'ebiti entuuka n'enkwata enkumbi ne tulima ne tugula embuzi mukyala ndisaba wangi mukyala ndibassa kati gwe tekyakunyiga okubeera nga tosula na mwami wo ng'era nga kinyiga omukyala kirina okunyiga lwaki teweebaka na mwami nasigala muli nga yeebaka n'abaana nasula n'abaana yakuwa nsonga ki lwaki tosula naye nange saategeera nga bw'atyo tewamubuuzanga ng'omubuuza mukambwe muzibu ng'amutya n'okumutya kuba nali nkyali nga ye mukulu nga nze mutya emyaka 15 ku myaka 5 ati bwe nakuza baana abo nga ngera bwentyo bwe mbeera nabo abamujjawo n'ababo tonayongerako wakusatu weebale olwo navaawo nagenda kukola eyo bwe yakomawo yamala mwezi mulamba enjala ng'etuluma nga sirina na mmere nga nakola bwenti kumakya nnyo keera n'enima ewange bwe olweggulo nga ngenda nempakasa emmere gye tulya kati bwe nfuna muwogo nfumbafumbawo waneeno mangu nengenda nensasula emmere eyo gye twalidde bwentyo bwe nagiranga nga mpakasa ng'olima ne bampaamu emmere nendya n'abaana abo n'abaana bange be nali nki ndina olina kati ne wasezaala bakuwa ekibanja kwolimira emmere y'abaana nga n'oyo bba wange nga naye apangisaako ekibanja kwolimira nga tulima naye nga tabeerawo bw'atyo yamala mwezi mulamba nga tuli waka we yakomawo ewaka nangamba njokeze engoye zange ezo nange nenjoza engoye enkera olulala nenzipaasinga yasulawo ennaku 2 ku mwezi omulamba gwe yamala nga taliiwo nazipaasinga bulungi nnyo nenzigolola nemugamba ni bannange omaze mwezi mulamba toli waka enjala etuluma nze yefaako n'abaana naye ddala ate era oli kugenda tondekeddeko wadde kasente nagenda weyagenda yakuddamu ki tiyanziramu nakera ku makya nanga manzingire engoye teeka mu briefcase nange nenzinga engoye bulungi nenziteeka omwo bw'atyo nagenda bwe yagenda era yamalayo ebbanga lyali lya wiikisi 3 eyali akomawo n'akubira muwalikwa wange wa mulamu wange nti tuli kujja gamba oyo mama Salama ategeke ndi kujja n'abagenyi amaze wiikisi 3 taliiwo ye ate nga
tampa kyakulya teyandekera kwa mujjawo ndina abaana bali benkana kyaba bakulu omulala yali wa myaka 2 omulala yali wa myaka 4 omulenzi omulala yali wa myaka 2 abana kitundu bayakirekanga kito yali tasoma na kusoma bali tebasoma. Okay, tugenda kutandikira kaawo katuwumulemu. Nze Nayiga Dora oli mu programu labuka wano ku Kyagwe TV. Subscribinga ogende naawo okomentinge. Tubebaza nnyo abatufollowinga mu programu yaffe eno, abatuwabula n'abatusiima. Osobola okulanga naffe Kyagwe TV tukola ebintu bingi. Osobola tukubirako ennamba y'essimu weeri awo, tukwata video ku mikolo, tukola ebifaananyi ebirungi. Ate nga oba olina amawulire osobola otukubira nago n'ogatuwa tutuukirawo ddala butereevu. Programu labuka tulina mukyala Ndibasa Safiina, tuli Kyetume mu Town Council y'Ekitimbwa. Tuli eno mu Bugerere walako nno okuviira ddala e Kayunga mu town. Atunyumiza emboozi ey'obufumbo gw'atandaba kufumbirwa giwulirize nnyo omanye ebiki by'ogenda okusanga mu bufumbo. Naawe ali mu bufumbo ogyetaaga. Abakazi babonaabona naye abamu tebasobola kubyogera. Bangi bali eyo mu matawuni ne mu byalo batya okubyogera naye nga bangi banyigirizibwa. Omusajja yamuleka tabeera naye mu nnyumba, amulekedde abaana ba mujjawe ate amukubira essimu, abakubira abagamba nkomawo. Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana w'omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School Empoma Mukono lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala. Ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you